olunaku lweggulo bangi mwabadde ku ntimbe eza televisioni oba ziyite telefayina ez'enjawulo. Kabaka wa Buganda n'alabikako eri Obuganda bwe yabadde ng'akuza emyaka 67 egy'obuto. Nafuna amawulire gano ng'ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi ogw'omukaaga 2022. Kabaka mbadde nkyetegereza omu ku bambejja eyampa amawulire gano ne ngamba sijja kusooka gafulumya, kansooke neetegereze emikolo gy'abeene naddala egiwererako, bwe ntyo ndyoke mbuulire ensi ekiki ekiri Kabaka wa Buganda. Ntandise ntya. Muzze enfunda nnyingi nga mulaba emikolo egisembyeyo naddala egiriwo, nga beene bw'alabikako eri Obuganda tayogera, era nga Kabaka waffe munnange ebigambo bye Katikiro agamba bugambi nti Kabaka asiimye n'aŋŋamba kino nkibagambe. Munnange waliwo ekyatuuka ku Kabaka waffe, era nga mu kino ku butwa obwamuweebwa Abanyamulenge na kino kyamutuukako, era nga baatya okukigamba Obuganda, kubanga embeera yonna mujjukire bulungi gye buvuddeko empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II bwe yalabikako Obuganda emabegako mu mwaka guli ogwaggwa, nga yenna atawaana n'okussa. Mwalaba obulago buno nga bubaka bubasi, era ng'ali awo agira bugiza ati bangi temwakitegeera. Njagala okwebaza omumbejja ono eyampa amawulire gano. Nyabo omumbejja bakuyita ssebo omumbejja, saakutenguwa gafulumizaawo. Nga bw'omanyi tusengejja era n'onoonyereza okubuulira Obuganda ne bannansi ekiba kiriwo. Njagala owulirize bulungi yadde amawulire gakaabya. Munnange gwe Munnayuganda njosooka otunuulye ku bulago bwa Kabaka obwo, akantu akazimbye awo kankasike bulungi ogenda kutya ensi. Tunuulira obulago bwa Kabaka, akantu akazimbye awo weŋŋenda. Njagala osheyalinga evidiyo wenna Munnayuganda ayagala ensi eno ogenda kaaba amaziga. Akantu akazimbye awo akazimbye mukalaba. Njagala otunuulira akazimbye, ngenda kubabuulira. Njagala abambejja abalangira mwenna mujja ku vidiyo eno, kubanga nagaana ofulumya amawulire gano ne ngamba kansooke neetegereze, kansooke ndabe akazimbye mukalabye oba temukalabye. Akazimbye mu bulago bwa Kabaka mukalabye. Njagala owulirize bulungi. Wenna Munnayuganda nsize mbagamba nti bingi empologoma ya Buganda byamutuusibwako ebitasobola kwogerebwa. Mutunuulidde emikolo egisinga ne ku mazaalibwa ge, ku mbeera nga Bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bagobebwa mu kibuga, ku mbeera nga abantu b'abeene bangi ababoodaboda abatembeeyi n'abali ku mawanga nga batulugunyisibwa. Munnange nga beene bamukugira okwogera olw'embeera emu eyamutuukako. Njagala owulirize bulungi. Mumanyi Kabaka wa Buganda wenjogerera okwogera kwe, waliwo akantu ke baamuteekamu nga munnange bamala kakyajinga Kabaka okufuna eddoboozi. Ntegezeddwako nti Kabaka wa Buganda okwogera, mumanyi ekyatuuka ku mbaka eyali owa Makindye West Haji Hussein Kyanjo. Kino kyekiri ku mpologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II omwana wa Muteesa. Kabaka olw'ebigambo byeyogera lwe yakangula eddoboozi n'aduumira abavubuka okwetaba mu nsonga z'ebyobufuzi. Abakulu bano tebakoma okwo, ku butwa bwe baamuwa bwebwo obwo obuziiza eddoboozi. Kyemuva mulaba beene okwogera kwe naluli bwe yali ayogeranga eddoboozi abaka bubasi. Munnange Kabaka atuuka ekiseera oba kiro eddoboozi ne libula, era ng'empologoma ya Buganda njabalaga ekifaananyi kino kyembalaze. Akantu ako baamusumulula n'embulago wano waliwo we bayisa ebintu, kuba mumbejja alina bwe yabinnyonnyola nga baamuteekako akantu akakyajinga alyoke afune eddoboozi. Njagala owulirize bulungi kubanga ngenda kwogera
ate ebikaabya owulirize. Empologoma ya Buganda, Ronald Mwenda Mutebi owokubiri, omwana wa Muteesa, njagala owulirize. Kabaka waffe mwamwetegereza olunaku lw'eggulo n'ennaku zonna ezibadde ziriwo. Munnange kino kiteeketeeke era ky'ova olaba mu nnaku zino Kabaka ne bw'aba masiki emuwa obuzibu, kubanga kali akantu akakyajinga akaleeta eddoboozi nga bwe mulaba Haji Hussein Kyanjo, nti Haji Hussein Kyanjo atuuka ekiseera n'abeera nga tasobola kwogera. Kabaka ayogerera ku baatule essaawa zino wenjogerera, era ng'abakulu bangi basirise bakimanyi. Omumbejja yampa amawulire gano yaŋŋamba mu miraasanafu, bano bo lwe baagadde Kabaka ayogereko ne famire ye bajja kyajinga, lwe bataagadde basobola obutaka kyajinga n'asuukuka nga tasobola kwogera.